Kwano nkomyewo nkyali ku nsonga ezijjawo obusungu bwa Katonda. Tulabye n'okweyama oba endagaano naye ejjawo obusungu bwa Katonda. Ne ŋŋamba okutandika ku pulezidenti ow'ekitiibwa ne bakabaka bonna, buli omu asobola okweyama mu mutima gwe ti Mukama bw'otuyamba n'otuggyako ekikolimo kino wadde ebiraffe tujja bikola. Nange nja kukola kino mu mulimu guno, naddala mulimu guno oguteekateeka okutereeza. Nange ne nterera, fuzi ne buterera, Bwakabaka ne buterera, eggwanga ne literera, na buli muntu yenna asobola okweyama eyo Katonda amuwulira. Wakadde ebimu ffe tujja kubikola, oba endagaano ffe tujja kugikola. So nga ate abakulembeze be baali badde bagikolera ddala. Naye olw'okuba tebamanyi kyakukola, ffe tujja kuyimirira tulabe kye tukola, naye nga tubayigirizaako nammwe okumanya ti Katonda asobola okuggyawo obusungu. Tugambye nti bano bwe biro ebyo olw'okuna luganda naye bwe bakyukira Mukama Katonda wa Isirayiri nga balabye ennaku, ne bamunoonya ne balyoka bamulaba ne mu Kyomirembe 15 Likunyirwakuna. Mu biro ebyo nga tewali mirembe, era oyo yafulumanga newankubadde olwo yayingiranga. Naye okweraliikira ne kuba ku bo bonna abaatulanga mu nsi ezo, ne bamenyekamenyeka eggwanga nga lirumba eggwanga linnaalyo, kibuga nga kirumba kibuga kinnaakyo. Katonda n'abeeraliikiza n'abalabya ennaku. Bano Katonda yabalabya ennaku olw'okusobya kwabwe. Naffe olw'okusobya kwaffe n'effuga bye erigenda maaso n'ebikolimo bye nabagamba. Katonda atulabiza ennaku nga bannayuganda. Olaba n'omusumba bambi, tumusaamu ekitiibwa Musumba Sserwadda, nga naye ali mu kulaajana nti ate pulezidenti yaba agatta ekkanisa. Pulezidenti asobola atya okugatta ekkanisa? Omuyise Katonda. Pulezidenti si Katonda. Talina n'amaanyi gagatta kkanisa agajjawa. Omusajja akyalina mu bintu bya sitaani naye Katonda amulondolako amuvunaana bintu bya sitaani. Kugenda n'Abaganda baamuwa ebintu, bawuza bintu byabwe n'ebyewongo. Kaakati yatereza atya ekkanisa agigatta atya? Omuntu w'omubiri agatta ekkanisa n'agitereeza. Tekisoboka. Ekyo kyonna kitegeeza ki bwe bubonero bulaga ti abasumba twagwa dda tulina kwenenya bwe tuba tulaajanira pulezidenti. Ekkanisa erina kuddawo kutereera ng'eyita mu kigambo kya Katonda kwenenya na kumanya kyakkola. Ne pulezidenti naye alina kukakkana wansi wa kkanisa awulirize kyemugamba. Weewaawo alina ekitiibwa ky'okulembera eggwanga, naye ate alina okukakkana wansi nga benaga nti alina okuwaayo obuyinza wansi w'ekkanisa. Agambe bannange nkole ntya, bassebo ne bannyabo. Kabaka Mutebi, Bakabaka mwenna mulina okuwaayo obuyinza wansi w'ekkanisa, wansi wa Kristo. Mugambe tutukoze tutya bannange eggwanga litereere buli ampuliriza. Ne si kugaa nti pulezidenti ajja kugatta ekkanisa. Tasobola, agamanyi tagalina. Gano si maanyi ga mundu agagatta ekkanisa. Si magezi ga buntu, takisobola ekyo ne bw'akola atya. Tekisobokera ddala. Bayibuli egambye nti bano baamenyekamenyeka ne balaba ennaku ne balwanagana. Bye bituliko kubanga tuliko ekikolimo ky'effuga bbi. Naye mubenga n'amaanyi n'emikono gyammwe tegiddiriranga kubanga mulimu omugulu we bw'empeera. Bano abaali bayimira mu budde obwo. Asa bwe yawulira ebigambo ebyo, ono yali kabaka mugezi, Odedi nabbi bye yalagula, n'aguma omwoyo, n'aggyawo eby'emizizo byonna mu nsi ya Yuda ne Benyamini n'ebibuga byonna eby'ensi ensozi ne Efulayimu, n'azza obuggya ekyoto kya Mukama ekyali mu maaso g'ekisasi kya Mukama. Ono kabaka olw'okuba yali wa Isirayiri baali bamanyi ku Bayibuli, yina yaffe era Bayibuli yajja dda, ate era Buganda yayaniza Bayibuli okuyita kabaka Muteesa ekyoto kyebaliza ekitiibwa kya Mukama. Kati twali badde basaale nate okudda eri Katonda. Kabaka bwe yawulira nnabbi ng'alagudde ng'abawa n'enkola, yakyuka n'agamba nti tuggyewo eby'emizizo. Kati bwe budde obw'okuggya eby'emizizo ng'Abaganda temutudde okuga nti tuwe ebyaffe bino ebirala tubigaanye, ng'ate tusaba n'ebyewongo oba ebintu bya setaani. Ne pulezidenti yennyini gwe baabiwa naye yennyini awulire nti bino ebintu bya muzizo, tukoze tutya? Titujja kubiggyawo bwe tuti bwe tuti, nga tugenda mu Bwakabaka tuggyawo eby'emizizo, buli kitundu nga tuggyawo eby'emizizo, owa pulezidenti nga tuggyawo eby'emizizo ebiri mu State House, ebiri mu miryango awo wonna wonna ebiwugulaza abantu nga bayingira ne bafuuka abatategeera bulungi. Ebyo byonna eby'emizizo nga tufuna enkola gye tubiggyawo, kuba amaanyi g'Obwakatonda weegali agasobola okuggyawo eby'emizizo. Ebintu abantu bye balina bye bakola eby'emizizo, ebyo bivuunamira. Katonda ayagala biveewo, tuzze bujja okusaba kwaffe kuba Katonda atuyise. Katonda asobolera ddala nnyo okukola wadde tetulina byoto bya setaani. Nga tuggyayo ebintu by'emizizo tujja kufuna emirembe. Kyova olaba ffe tugenda tuyimirira ne tukolako paati zaffe ze tusobola. Nani nabagamba nti wano ku mayinja wano e Katwe waliwo eby'emizizo bya Buganda. Ebyo bwe twabiggyawo n'oluguudo kati balukoze n'amayinja ne bagasala, so luli tebandigasaze. Ne mbagamba ennaku ezo nnakawuka waliwo bye twatandika okukolako ebyali biziyiza okugenda mu maaso. Eby'emizizo ebyo bivaawo n'enkulaakulana eyanguwa. Kati eby'emizizo ebyo bisiba nnyo nga bano bagamba zino nsozi zaffe mwe tusamirira, zino nsozi zaffe mwe tukolera ebyewongo, zino nsozi zaffe. Ebyo byonna bya mizizo Katonda tabyagala, bibayite ebyoto bya setaani. Ate mwenna mubirina bassebo ne bannyabo temwegaana kuba ffenna twabikuliramu. Kabaka tayinza kwegaana owa Buganda, owa Tooro, owa Bunyoro, owa Busoga n'abalala temulina bya mizizo.
Pulezidenti ayinza kwegaana titalina bya mizizo. Mubirina abassebo ne bannyabo, buli mayumba gammwe mubirina, mu ofiisi mubirina. Kati yessaawa ey'okwenenya abasumba mulina ebyemizizo, byonna mubirina. Yessaawa ey'okusuula ebyemizizo. Ebyemizizo bitegeeza ebintu Katonda by'atayagala ebikontana naye. Ebyo n'abitwala nga bya muzizo. Yessaawa ey'okubisuula, yessaawa ey'okubivaamu nga twenenya. Kati bano baabisuula. Olw'omwenda n'akuŋŋanya Yuda yenna ne Benyamini ne babeera n'abo abavanga mu Efulayimu ne Manase ne Simoni, kubanga baamusenga bangi nnyo nga bava mu Isirayiri bwe baalaba Mukama Katonda ng'ali wamu naye. Abantu banaatandika okulaba nti Katonda alina wamu naffe, abantu bajja kutusenga, abantu bajja kutwegattako tukole emirimu gya Katonda. Naye olunya olw'e13 olw'e12 ne bayingira mu ndagaano okunoonya Mukama Katonda wa bajjajjaabwe n'omutima gwabwe gwonna. Olw'e12 luyigiriza nti bano bayingira mu ndagaano, bagamba twegaana Sitaani, tusazeewo okuyingira nayo Katonda mu ndagaano, tukkiriza otusonyiwe, otusobozese, otuwa amaanyi tusobole okukyuka. Eyo ebeera ndagaano gye yatula. Weewa waliwo endagaano endala esinga naawo nga bwe nannyonnyola mu maaso awo. Saavisi n'ekolebwa nga ya ndagaano ng'era bwe mulagaana mu Setaani, kuba ebyo byonna temuyinza kubirimba, nange mbimanyi, twabeerayo mu Setaani. N'ogenda n'okola endagaano ne Setaani akuwa obugagga. Kyova olaba nti abantu lwaki tebaagala kulokoka? Baba baagala muli naye batya. Lwaki? Bonna batya bagamba nti bwe ntuuka n'enzira eno ebintu bye nakola nabyo endagaano bigenda kunzita. Era abapulezidenti bino babiwulira, bakabaka bino togaa nti tebabiwulira. Era togaa nti emitima gyabwe tegyagala kukyuka. Ne mmanyi bye mutya. Mutya endagaano ze mwakola nazo Setaani. Pulezidenti ateeko zitya, kabaka ateeko zitya, Oweekitiibwa Bob Wine, bitiibwa byammwe bonna bateeko zitya kubanga balina endagaano za Setaani. Tewali atazirina. Baminisita batya balina endagaano za Setaani. Abasumba abasinga kati bayingira mu ndagaano za Setaani batya okukyuka. Amazima bagawulira. Naye kibateesa ebintu biringa bibiri. Ekitiibwa banaabagamba batya temukakkanye wansi. Ekyokubiri, endagaano za Setaani zebayingiramu, abamu bayingira mu za ddiini ne basaako emikono ne balya ebyemizo byayo ne babawo agatanvuwa, agambalo, emiggo, ezo zonna ndagaano za Setaani. Kati bagamba twegaana tutya endagaano za Setaani. Setaani ajja tukola obulabe, ate ne bannannyini madiini be twayingiramu nabo bajja kutwefuulira kubanga abantu batya endagaano za Setaani. Naye mbagambye nti Katonda alina amaanyi agasukka Setaani. Tobola bafutuulira mu maanyi nga tulina kye tutya, kuba twasalawo okuleka endagaano za Setaani ne tusalawo okukola endagaano ne Katonda, bassebo ne bannyabo. Endagaano ekola etya? Olaba ekikajjo kino kibeera n'ennyingo bbiri, naye wakati wano wabeerawo ennyingo enyweza eyo, kyobola nti yeebangumu y'endagaano. Tuwokola endagaano ne Katonda akunyweza nga tewali asobola kukwaŋŋanga, ng'embeera tezisobola kukulemerera singa okukkiriza okukola Katonda kyakugamba, bassebo ne bannyabo. Ni mu kitabo ky'Omirembe kyeba Ssekabaka ekyokubiri Essula 23 ndi ku ndagaano Lwakusatu olwabiri kantasooka n'osooka. Kabaka n'atuma ne bakuŋŋaanya gy'ali abakadde bonna aba Yuda ab'e Yerusaalemi. Kabaka n'ayambuka mu nnyumba ya Mukama n'abasajja bonna aba Yuda ne bonna abatuula mu Yerusaalemi wamu naye ne bakabona ne bannabbi n'abantu bonna n'abakulu ne basoma amatu gaabwe ebigambo byonna eby'ekitabo eky'endagaano ekizuuliddwa mu nnyumba ya Mukama. Kabaka n'ayimirira awali empagi n'alagaanira endagaano mu maaso ga Mukama, okutambula okugoberera Mukama n'okukwata amateeka n'ebyo bye yategeeza n'ebiragiro bye n'omutima gwe gwonna n'emmeeme ye yonna, n'okunyweza ebigambo by'endagaano ebiwandiikiddwa mu kitabo. Abantu bonna ne bayimirira okwesabira endagaano. Kabaka n'alagira Kirukiya kabona asinga obukulu ne bakabona ab'omutindo ogwokubiri n'abagazi okufuluma mu yeekaalu ya Mukama ebintu byonna ebyakolebwa Baali ne Aseera n'eggye lyonna ery'omu ggulu ne babyokera ebweru wa Yerusaalemi ku ttale eriri ku Kidudoloni, n'evvuyo lyalyo ne balitwala mu Beseri. N'aggyawo bakabona abasinza ebifaananyi bakabaka ba Yuda bye baayawula okwotereza Bubaani mu bifo ebigulumivu. Kabaka ono bwe yategeera yakkiriza okukola endagaano ne kabona, n'akola endagaano n'abantu. Baakola endagaano Bayibuli bw'egambye, ne bakola endagaano ne kabona, ne bakola endagaano n'abantu ne kabaka nga bakola endagaano maaso ga Mukama. Era yajjawo bakabona abaali basinza Bayaali. Tulina bakabona kati abasinza nga basinza Bayaali oba bategeeza Setaani, bakozesa amannya bategeeza Setaani oba emyoyo emibi. Bakabaka bano baalinga bagezi mirembe gyabwe,
baategeeranga okusobya kwabwe bakkakkananga ne baddayo okukola endagaano ne Katonda ne bagamba so ng'endagaano ennene yaliwo eya Musa gye baakola era mwe baasomanga ne baga nti twakyama tukomewo mu ndagaano n'endagaano ennene ya Mukama waffe Yesu ey'okutufiirira weeri kwe tukolera endagaano endala naye naye omuntu yenna asobola okudda n'agamba nti tubula nti Katonda anoonyaayo omukulembeze anaavaayo ng'ayagala okukulembera eggwanga Uganda tafuddeeyo baana abaafaanana atya kubanga Bayibuli egamba nti ye yayimusa abantu okubajja mu nfuufu egamba nti yalonda omuntu oyo asembayo okuba omunaku oyo kasaana akyulira ng'ali mu ggwanga no Uganda ng'ayagala okukola endagaano ne Katonda okuweereza eggwanga Uganda likulembera nga n'okwolesebwa okwo oyo Katonda asobola omuyisaawo abalala asobola n'okubattirawo ye bw'aba ayagala bwe baba n'aleeta amalala asobola okubeettira ne bakeera enkya nga buli omu yafudde buli aleeta amalala gwatta kubanga ye ayagala banaakola naye endagaano kati omulembe guno bwe muba musaba bassebo ne bannyabo buli omu gy'ali ng'asaba sabirayo Katonda asituleyo omusajja awulira ng'agamba nti nze njagala kukola endagaano ne Katonda njagala tukuweereze eggwanga lino nga likulembera Katonda si nsonga n'aba avuddewo oba ava Mwakyoli oba ava Mwankole oba ava wano mu Buganda oba ava ludda wa oba wa ggwanga ki kataana abeera munnayuganda ng'asazeewo ayagala kuweereza Katonda ng'ayagala okufuga okw'obwa Katonda n'akkiriza okukola endagaano naye oyo Katonda ajja muyimusa nkiddamu bano bonna be mulaba oba balina emmundu oba balina ssente Katonda ajja keera bukeezi ng'agenda atondola omu ku omu okutuusa lw'anaayisaawo omuntu oyo ayagala okukola endagaano ne Katonda kataana azuuka nti nze njagala kukola endagaano ne Katonda okufuga nga mpuliriza kigambo kya Katonda ng'eggwanga litereera nga litambulira Katonda kuba eggwanga lino Mukama yalironda lirina omuweereza okutwala enjiri mu mawanga terijja kutwala enjiri mu mawanga nga tulina abakulembeze abatagonda terijja kutwala enjiri mu mawanga nga tulina abakulembeze balina pulogulamu ez'okutta abantu ez'okubba abantu ez'okulaba nga abantu bonna babaavuwaza ekyo tekijja kukola bassebo ne bannyabo kyova bagamba nti tuweereddwa omukisa bassebo ne bannyabo Katonda ayagalayo abantu abanaakola endagaano Katonda asobola nnyo okukolera ddala naye baayo ku bakulu abagamba nti ffe twagala kukola ndagaano oba kibiina ky'abyabufuzi ekigamba ffe twawulidde twagala kukola ndagaano twagala kufuna omukulembeze omulungi mu ffe Katonda gw'atuwanga mulungi gwe tulaba nti ono alina pulaani naye twagala kukola ndagaano ne Katonda tujjewo efugga nga buli kimu Katonda ky'atugamba tujja kukyuka ekyo ekibiina Katonda asobola okukiyisaawo n'akifuula ekyama abantu bonna n'abakyusa Katonda yalina emitima gy'abantu bano mu ngalo zaabwe asobola obbakyusa budde bwonna buli muntu ne bamuvaako ekyo kikyasobokera ddala naye obuzibu bukyali nti buli ajja takulembeza Katonda aba people power bagamba people power our power n'omukulembeze waabwe ali ku birala bo balooza nti ali ku byebyo Yesu yeebazibwe kaakati ate n'abavumenti nabo bawuza muvumenti yaffe Katonda bamukasuka bbali tebamusembeza n'ebibiina ebirala bwe bityo Katonda anoonyayo omusajja anoonyayo omuntu eyeetegese okufuga eggwanga lino okutwala eggwanga lino ng'awulira enjiri eno ng'awulira n'okwolesebwa okukana yamuyita ng'aga nti Mukama nze katompa obukulembeze buno ngenda kukola nga bw'oyagala sijja kukozesa magezi gange ninja kukolera ku njiri kyegamba okutereeza eggwanga nolyoke litutumuke eggwanga nolyoke lifuke eritwala amawanga gonna ogakulembera mu nsi yonna kubanga lirimu Katonda eyalironda kubanga Bayibuli ga nti eggwanga erina Katonda liweereddwa omukisa eggwanga no bwe linakkiriza Katonda lijja kuweebwa omukisa naye nga tuvudde mu bintu bye tulowooza abasumba ffe bagamba kati pulezidenti agatte ekkanisa kati pulezidenti amaanyi agajja wagagatte ekkanisa tasobola kulina maanyi gatalina maanyi nga yagajja wani yagamuwa okugatta ekkanisa oteekwa okubanga olina Katonda bassebo ne bannyabo nga pulezidenti oyo anaagatta ekkanisa ng'avuddeyo ng'asazeewo okwenenyeza Katonda kinabaga nti pulezidenti Museveni Katonda yali yamukwasa obuvunaanyizibwa n'obukulembeze naye n'asigala ng'amubanja ekintu kimu kuwaayo obuyinza mu maaso ge kyakyaguggubidde n'agaana okuwaayo obuyinza pulezidenti ow'ekitiibwa ng'owulira kano yali akwetaaza oweeyo obuyinza mu maaso ge omanye nti ye kabaka w'abakabaka ku njiri eno ey'oluvannyuma tukoze tutya eggwanga nti bino byonna tubiveemu tubyenenye tutandike okubijjawo bitali bya bwa Katonda tutandike okuva mu kulya enguzi tutandike okuva mu kubba tutandike okuva mu kutta abantu kuwa obutwa kutisa emmundu okukola akisidenti tuveemu ebyo byonna tubiveemu twenenye ngenzeko ne mu Zabbuli 3:3 nga mmaliriza egamba bweti olunyiriri lwa 9 nti kubanga yayogera ne kikolebwa alagira ne kinywerera
Katonda bw'abayogera ekigambo, bw'abalagira ekigambo kijja kunywerera era kijja kukolebwa. Kyevudde ngamba nti wanaabaayo omukulembeze avaayo n'agamba nze njagala Katonda, sazeewo okuweereza Katonda. Oba olokosoba tolokose ninja kutambulira ku Katonda w'abalokole, ate Katonda w'omulembe guno. Katonda ajja kuwa obukulembeze, ate abalala ajja kubatta. Ekyo kankikubuulire. Bonna abasaanyeewo ne bana balakwesima bajja kuba tebakusobola gwe kati okola endagaano. Aga Mukama ajjawo okuteesa kw'amawanga adibya ebirowoozo by'abantu. Ti Katonda asobola nnyo n'okudibya buli kirowoozo kyonna eky'abantu. Okuteesa kwa Mukama kwe kunyera ennaku zonna, n'ebirowoozo by'omutima gwe okuteesa kwe okutuuka emirembe gyonna. Eggwanga lirina Mukama okuba Katonda waalyo liweereddwa omukisa. Abantu be yalonda okuba obusika bwe. Njogedde Zabbuli 33 nvudde ku nnyirwa 9 nti Katonda eggwanga bwe likkiriza Katonda liba liweereddwa omukisa. Naye adibya okuteesa kw'amawanga n'ebirowoozo ebibi. Njagala okusaba essaala edibya buli kuteesa kwa buli muntu mu ggwanga lino Uganda. Okuteesa kwa Katonda kwe yalonda nga bwe yalonda eggwanga lino kutandika okubanga kutambula n'okunywerera. Ndoke malize n'ebirala. Katonda wa Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo, njagala kwebaza n'okugulumiza nkusaamu ekitiibwa babwe nsaba ompulira. Eggwanga lino Mukama gwe walironda n'olyawula. Wamanya ensonga lwaki. Wadde tuliko ekikolimo kino ne tuli mu nteekateeka y'okukijjawo, tukwebaza olw'okutuwa omwaganya n'otusaasira n'otubikkula ekyama kino. Olw'okukyusa abakulembeze baffe oba weerondera omukulembeze gw'oyagala. Nsaba buli kuteesa kwonna okw'omuntu, ebirowoozo ebibi, eby'okutta abantu, ebirowoozo by'okubba, ebirowoozo by'okusiba, ebirowoozo by'okufutyanka abantu, kubaavuwaza byonna otandike okubidibya mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ebirowoozo byonna eby'enkola etali ya Bwakatonda tubidibya okuva olwaleero. Birangirako amaanyi ga Katonda gabidibya. Buli kuteesa kwe banaateesa kubalemerere. Tuma bamalayika ba Katonda babataayize buli wamu, buli omu kyagenda okukola nga si kya Bwakatonda. Mukwano gwange bamalayika mbalagira okukuba n'emiggo mubakubire ddala bakakane wansi basobole okujeemulukuka. Mbalangirako amaanyi ag'ebibonyoobonyo gatandika okubambalira, kubanga kyandika nti guno omulembe gwakola na ggwanga. Bitandika okubabonyaabonya okutuusa nga buli omu akakkanye wansi nga yeenenyezza ng'avudde mu bikolwa ebibi eby'efugga bbi Mukama. Katonda w'eggulu n'ensi, eggwanga lino leka likusinze, leka likugulumize. Gweka gwe ogulumizibwa, abantu bave mu ggulumiza Setaani. Buli anaddayo oggulumiza Setaani oba ebyewongo oba okubigendamu, leka amaanyi ga Katonda gamusisinkanye, awulire entiisa ya Katonda, abeere n'okweraliikira, abeere n'okutya, bimufuukire ekyambika mu linnya lya Mukama waffe Yesu, Omwana wa Katonda omulamu. Baveeyo babyogere byonna bye babadde beekwese, basuule eddalu eriyo Omwoyo Mukama nge Taata, si ddalu ery'okulaluka liri, n'eriyo Omwoyo boogere ne badde bakola badde bakwese Mukama. Katonda wange nsabe n'okwebaza era nga nkugulumiza. Nsaba Mukama ateeke okutuwa omukisa nga bwe tugenda okukola. Katonda ffe omulungi, eggwanga no lirabe omukisa, abantu balabe emirembe mu nnyala Omwana wa Katonda omulamu. Tusabe nga twebaza. Ebigambo bino maliriza nabyo nga njagala kusembyayo obujulizi. Twatandika obuweereza buno mu 2:2 ne tutuba tutuka 2:9. Katonda n'atandika otugatta awamu kubanga ayagala ekkanisa eddewo ebeere bumu, tutandika okwegatta. Naye ekkanisa ate mu kugijja gye yali ebulidde, gye baali bagitadde oba mu Setaani, Mukama yatugamba tumala kukola ndagaano naye. Era bwe twakola endagaano twali abantu 14, 3 baafa baawumula, 4 baalemererwa, naye 7 gukyaliwo. Naye okuva lwe twakola endagaano Katonda atuwaniridde. Teri asobola kutwaŋŋanga wadde tulwanyisibwa nnyo, n'atusobola wadde muzungu, wadde wammundu, wadde mukulembeze tasobola twaŋŋanga kuba tuli mu ndagaano. Twamaliriza, tuddeyo ne tukola endagaano endala ey'okuweereza nga bakabona. Era naye tuwaniridde nnyo okubeera mu maanyi ga Katonda okutambuliramu. Era teri muntu atwaŋŋanga n'atusobola, weewaawo ebisoomooza byo bingi ng'omulimu gutambula. Naye twagala okwebaza tutuuse ku ndagaano eno, ebakubaayo bakulembeze baagala ogiyingiramu, kyanditukoze bulungi. Naye banaagaana, era ffe tujja kugikola kubanga ate ekkanisa erina okufuga ensi. Kaakati olwo Katonda atandika okweraga mu ggwanga Uganda nga bw'ali ow'amaanyi, kubanga ye ayagala kweraga mu ggwanga lino Uganda eri abantu bonna. Kati lwaki abantu badde beebuuza ti abantu bano amaanyi bagajjawa? Maanyi ga ndagaano n'ebirala ebikolebwa. Buli lw'okola endagaano ne Katonda mubeera bwe muti, kubanga nti babiri batambula batya nga tebakkiriziganyizza. Amos 3:3. Buli lw'okola endagaano ne Katonda mu kintu mubeera bwe muti. Teri asobola kwaŋŋanga okuggyako nga ggwe gw'okoze ensobi. Teri asobola kwekikamu n'akulemesa. Weewaawo ebisoomooza byo bibeerawo, entalo zibeerawo, buli kimu kibeerawo, n'embeera zibeerawo, kubanga Katonda si buli kimu kyakireka ne kibeera seeyeya. Ne tulabye abatusoomoozezza bonna, tulaba abasinga bonna bakakkanye ku ttaka. Tebakyatwambalira,
tebakyatwaŋŋanga naye amaanyi gali mu ndagaano. Bassebo ne bannyabo Mukama abankuumire abankolere bulungi mu linnya erya Yesu.